Olwaleero minisita kye yakoze kuba minisita b'okusavinga ka juice eri omwami kye tumuwa credit nti yatadde ebbali ebitiibwa bye n'asavinga omwami neffe twakutte mwaka ak'okuyimirira nti okusavinga omusajja juice nga oyimiridde kive wano mu Buganda n'okutta kikola kitta so tusaba minisita aveyo ne statement yeetonda eri public n'eri omwami omulundi oguddako tujja kumupadoninga nti si mukyala wa wano ebisinga oba oli awo ayiga biyige naye nga ekikulu abasajja bali wano sayimo ate kankubulire ekintu kiri kimu waliwo ebintu ebimu tebabitraininga but it is people's way of life waliwo abakyala betugaana otufukamirira nga nti atofukamira naye neyeekanga nga yetasobola kyamukuliramu kitegeera munda mu ye so kati kyekyo statement ntono nnyo okusavinga ka juice naye ate era n'ekyokubiri Kenzo naye alina okukendeeza ku bagenyi abakyala kyaleeka Kenzo buli muyimbi wa wano e Uganda aba ne kibayita eggaali Kenzo bw'aba n'ayimba awantu abeerako n'abantu nkaaga okitegeera kati olwaleero twalabye ali ne kibanda omulundi oguddako ajja kujja ne Ragadogo omulundi oguddako agende ne Rastapi omulundi oguddako agende nani ayina abasajja be basewasewa batamuva ku lusegere bonna nga basuubira naffe katugendeko ewa Kenzo minisita atukole ki atufukamirira atusavinge minisita ajja kwetamwa. I have to be here every fucking day proving myself to you. To you. I'm fucking proving myself to you every day. Like, nigga, what do you bring on the table for me to be here out proving myself? What do you fucking bring on the table? But I was saying, proving a point, proving a point. Nebamala bantuma abazira kubi nesanga Shakibu ogu omwenda sigunonya. Ante Shakibu muzira dumira mwoyo asobola kwesiba bomu. Iwaje. Mama kya asobola kwesiba bomu. Bolaba bujisi mulabanga ko namulaye munku. Nana Habu mouthwash lyeddagala ettuufu ye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Katuwanjulire Zulu Tours and Travel Limited ba visa experts mu Europe kata mu Asian countries bakuwa amagezi engeri gy'oyinza okufuna mu visa mu nsinga Canada, USA, UK, Germany, Poland, Iceland, Netherlands, Luxembourg. Bayina services nga visa consultancy, visa applications, air ticket bookings, hotel bookings, airport pickup kata ne drop off, boat cruise, passport processing, vacations. Bakuyambako engeri gy'oyinza okufuna work permits, tourist visas, visit visas, student visas, business visas, group visas, katakone medication visas. Okumanya ebisingawo bafune ku 0707669 oyinza n'okugendako ku offices zaabwe ku Church House Kampala Road level y'omusanvu room 82 beba Zulu Tours and Travel Limited. Sebasebo ne banyabo twagala okubanga tubabuuzaako yonna gye musinzira okubanga ate mutula tubebaza okubeera nga ate mutwegasseeko ate omulundi guno NSM official kwe tubeera ne twogera ensonga ez'enjawulo munzikirize mbategeeze ku bakama bange aba Zulu Tours and Travel abo nno bakuyambako gwayagala okutambula ogende bweru eggwanga bagamba nti zonna ensonga za visa bajja kubanga bakuyambako mu mawanga ag'enjawulo bajja kuyambako gwe ayagala okubeera nga ate ofuna air tickets n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Zulu Tours and Travel bagamba nti gwe ayagala pickups ng'otuuse eyo gy'olaga bajja kuyambako, ayagala okubuukingira tickets bajja kubanga bakuyambako, atalina passport bajja kubanga bakuyambako. Zulu ogenda basanga ku Kampala Road ku Church House floor ya 7 enamba y'essimu ku screen yawo weeri okusobola okubeera nga ate ebisingawo obitegeera batuukirire osobola okubeera nga ate ebisingawo obitegeera.
kale awo nga nawo nvuddewo njoba nga tenkutegeeza kuba nafe ba Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge webali awo ekasubi wetukakubitala nga genda namuŋŋoona wogenda okubasanga. Rosemary Beddings ekintu kyabwe kyangu nnyo bagamba nti genda kuguza ebyo mu kisenge kyoyagala kifaanane bulungi. Ate bagamba batya bagamba nti bw'oba tolina ssente wamu osobola okugulawo akawunti nabo n'otekayo akasente mpola osobola gamba nti nze ndateekayo ssente kyeyo kyange kiramba. Oli Rosemary wammwe ajja kuba kuterekera ssente bw'owulira nga ziweza osobola okutuma omuntu n'anona ebintu ebiriwo byatwala si byewalamulizaako byonona. Ate bagamba nti bw'oba olinaanye Kampala transport abeera wa bwereere. Mpozi n'ennana Herbal mouthwash yono genda obeere nga ate omufuna mu maduuka gonna agakulinaanye. Bagamba emabbali n'emabbali w'ekigambo nnana amannyo gakuvuma olira sayidi emu ebyokya oba ebinnyogoga bisannyalaza amannyogo ovaamu akasu banange oba ogenda ku ddeeti akantu kano kalungi kubanga ku ddeeti jjukira twetunuulira bwe tuti omuntu n'agamba batuvaawo ddi wano nana Herbal mouthwash gwali weru w'eggwanga gamba ajja amukutumize mu drug shops ne mu supermarkets ajja kubanga amufuna. Ndine nalongo kitono wano nine Urban Kojja ate tugenda batunyumya mugambo otya nkwanizemu nankwana kagambo date yako nga myaka mingi 19 bwe mwekwana date zikyazaaliwo eziri toza biri byali nsisinkano na bintu bya Katonda bizibu mwekwana myaka 19 emabega ye bbiri ngesa 19 gye mmaze mu bufumbo wali yesatu awo nga tuli mu bitooke gyabiri nga mugumu banange ndi mukulu fe twabakinga bakafe biri ngebiri faba wala bataba ali okumulembe gwa nga 6 ntebereza mutebereza nape jankuzi biri ebiri toli wa buli jona biri ebiri awo nga fe tukyayogera bankoze ebibi ndi muzibu nnyo biri ebiri nga bakyakulimba nti omwana ayita mu kundi nampijja okuze naye kasisa sente olina akuba tokkiriza sente sizirina ate bali oyagala toli bubi omanyi bwe bannabyabufuzi bagamba balimba nti buli omu alina okugaggawa ekyo kyabulimba ale ffe tusobola kubeera ku level emu just mu bulamu Katonda kasinga akusaasira n'ova mu muzigo oba ontegeera n'akuyamba ng'abaana basobola okuyica emisana n'ekyeggulu ng'osobola okubeera mu kugweno gavumenti ya Museveni ng'etaano gisobola okukubeeramu olina koyogedde sokoleke omwana yagamba olina woyogeko oluba gweno gavumenti ya Museveni nga yafuga saawa yonna kasasira akugoba emisinde ngadduka okukusinga akagambo kaali kazise omanyi kintu kyakasasira ekyo abantu abali mufune ku budde njagala okwebaza akindoza bwe matandikira nabadde wano ne Jacobo negamba kasasira agoba ati omuntu emisinde nabadde wano ne Jacobo nenjogera ku bayimbi obutarespondinga ku omanyi kintu kyakasasiro kino kyatuukira mu kaseera abantu bano bakitakitegera kuba tekikkirizika nalabye nani Kalokasita agamba nti abantu rubbish nedda sebuli asuka ku rubbish nti rubbish yabayiikira rubbish obumanyi but I think abantu bakitegera sayizi yakyo mbutufu kyekinyonyo nyina mukwano gwange bambi mama Dubai yalinayo obuyumba bwe busatu nali ndi awo nga engeyo azeetisse ku mutwe ati kasasirira gwe akayumba kange n'omukazi n'afiira ebintu byewuunyisa who would imagine that kasasiro asobola okuyiikira abantu nga tsunami era bw'omala kulina kumala kutuukayo bw'otunogamba kituufu kasasiro bakoze eki naye njagala okwebaza Spice Diana njagala okwebaza Kalokasita okwengatako Ameria Nambala kyemanyi n'abala bagenda Miss Uganda n'abala bagenda kukola ki omanyize Uganda gyendi mukwadi abantu abakoze ekintu ekyo naye ate waliwo abanoonya content waliwo Spice n'Ameria waliwo abagendayo nga banoonya content mwena embeera gye tulimu tetulina buzibu na content waabwe kubanga katugenda ku example yaketi yazze n'ekimotoka kiki kiramba ekyamazzi Spice kikyali tontable ng'agenda ku yaketi abagamba ekyamazima nze ndi brand bwe naakulemera ne yaketi abantu bagenda kwongera okumanya ki obutaala tebugenda kugwa mu naffe abagabye nga tetwekubiza bifaananyi awo namwe tubebaliza Mukama Katonda naye omanyi butakuya ekifaananyi buzibu wakyo obumanyi nti waliwo atamanyi maanyi gakyagwa kiteezi oba ontegeera waliyo n'abaagala okugaba babalabe ndi bakoze eki ate oyinspiring n'abalala so kati nze kamera siginaako buki naye nze kyenjagala okwebaza abayimbi mwebale kutandika ku respondinga it is very good tuongereyo nezi campaign let's post about it abantu batange okufiiringa nti wannaayo bambi naffe bali naki naffe kubanga abantu baagala abayimbi osanga omwana n'alaba omuyimbi n'akaaba mirundi emeka president w'abayimbi oyo mukodo
agala kitwale eyo sajja mukodo nnyo kale eyo nga waliwo n'abalina nga tumanyi nti mulina naye nga temuwadde eyo edda obuzito bw'ekino ekintu nze kino ekipozi zena kitanga kitanga kulwamu kaaga naye nze mu bulamu bwange wendandika ekintu mastansi kintu kya lutalo nga sigenda kulwana na Nalongo fuba okola nga kisigala mu direction yaki mokyagala kakati bwe tutandika agoni mukodo otayagala kugaba bagenda kudda mu defense nedda nyina kwenkijje olw'ensonga tanti ffe tubeera wano tubiraba namukwaya nno yaddukiridde abantu bangi nnyo dakuba abantu tebawa makawalaako budde Spice awe wali amaanyi ge akakaano kalaba kabedde nnyo mu kuyamba era njagala kankyayireko eno mu Maito Harmony eno tulina abaana abalema abeetaaga obugaali kangulireyo nga bubiri mmeka bwekagaali by the way Spice Dana alina omutima ogwawukanamu mu Amerika awo bakowoole badde nsaba mumpeyo akagaali kamu muba muyambye abaana bano bali babiri nina gaggabanga awo mu Amerika awo kubanga lwaki njogera olaba omukazi oyo Ameriya oyo naye nomulabye ng'aguluba n'abantu lwakuba abantu tebasiima naye wa mutima mulungi naye gwe mpaayo olwolabye pulezidenti ng'aguluba n'omuntu amanyi ebintu bya charity naye kolingimu ngenda kwekiwayo abantu abamu kalinze ngenda ku example wali abagabanga ne bebagaba tebalina ndi wano nga talina tenze nina kate waliwo kati kankubulire Simon oludda n'abantu abamu tebayambika obanyi nti waliwo twali tuli awo juzi ndi ku kyali waffe w'empangalira ngaga nti Abapakistani bazze n'embuzi wali 100 mu kisiibo qualification kasitobeera musiraamu nga tugenda nga ngamba naye bananda abatya nange mu line ya engeri gy'ekibiri ebyekinyumu nga ngenda nga tusimba kyali kakati kwata ku mbuzi n'ogikwatako ne bakuba ekifaananyi kakati muyimirire kakati embuzi balekawo 5 naye nga mu kifaananyi balaze ne batuwaddaaga so ne bannayuganda bennyini obuyambi tubufuna okuva mu bazungu nga babutuwa mu mitima mulungi naye obululu oguli mu bantu abateekeddwa okutuusa obuyambi ku bantu abatuufu omuntu omuwa ekintu bakwasa ku mbuzi n'okukwasa ku mbuzi bwoti abakyala ndowooza beekubisa ebifaananyi n'embuzi ngenda okuwulira oga ndi oyo si ye kojja wa TikTok neegobawo nzekka tebakwadde embuzi okoma ku naye ng'embuzi ennya ze balese oba 5 omuzikiti omulamba ziriko abantu nga 100 eyasinga okutwala ekinene yatwala kwota obulamu buno so mwazunda tulwane ennyo buli omu bannanga abeeko obulungi era nze nsabira nnyo buze buli tula mu motoka nga ntambula wensanga omuntu ali obubi njogera ebigambo byange nga 5 nti mukama omuntu oyo musaasire muyambe embeera gy'ayitamu yakusoomoozebwa obulamu bunyuma nnyo nga gwe amanaging obulamu bwo kale banaye ebintu bibaddewo bingi nnyo naye kyapucapu bwe mwogedde ku pulezidenti kambuuze nze ndabanga akajanja ndabanga akajanja ndabanga akamanyiiro munaye mwogere bagamba ntwayogedde ku mwana w'emagere ate abaana bayiga obusalamu bwe bati basalamu erinnya lyoyo gwe baagala anti naye mu bulamu nze bwe mmanya nti yasaze ka vidiyo ekigendererwa kye kyakunvumya nze itiizoke sikiinaako buzibu oba ontegeera kuba ate ensi eno erimu abasiru n'obukulu bwa nnyamba nyina omusajja n'abaana nyina n'omuzzukulu ensi eno erimu abasiru naye tetesingamu baki basiru abasiru abalaba ka vidiyo basobola okunvuma ne babayo abagezi abagamba naye lwaki aba akyogera naddayo nalaba vidiyo ki entuufu so kakati kambuuze ng'omusiru kikyamu ki omukazi ali mu makaage asaavinze bbaawe nga bw'ayagadde omusaavinga okujja eno tandika okukikubaganyako ebirowoozo n'otandika okuba nga buli omu kitandisa obbeereeza ebikya tetunneereegako bikya waffe tulina n'abantu no nga twandyagadde boogerako n'olw'okuwono n'obutonde nekikwayiriza okole ki oboogereko sayima mu makaago olinayo ebintu by'okolerayo bingi nnyo ng'otuuse naye weewalanga nnyo by'oyagala olikodinga olaga ensi nti waliwo abantu abakulaba bangi osobola okuwonoona community oba ntegeerekese oliwa ddembe abba ne kwajjatuuka mu nnyumba yo ne weeyambula engoye n'okwata mukazi wo n'omukubaakuba empi kugamba omuntu bw'atuuka ewe waddembe okola kyaba akola ki naye tulowooza nnyo ku bintu ebigenda olaba abantu abasukka kubameka naddala ng'olina omuntu akwegomba kati olwaliro nze nyinayo omuntu ng'alina akawunti nga yeeyitanze fena tuziina okitegeera kitegeeza omuntu oyo yeegomba ani yeegomba nze bw'akeera ku makya nandaba mu gistring yadde mu kuwuga abantu baba bwereera atyamu
nga luwe emyaka gino mikulu nze Simon ndi mukulu tulina okunyuma ebyafaayo bya Kafeero ne basudde kasikayo okitegeera kati waliwo emyaka kalina bwe kakuluma ngo sibwambalanga kangeja ndi mungi kati waliwo emyaka nga ne woba onyumya nnyo nga baganda nga alina figa ennungi mazima nga koola oba oweebudde obukulu bwo kati waliwo ekintu nga bwe kijja mu community abantu balina okyogerako ku lw'obuwangwa bwe tukola ki bwe tulimu nti minisita tumuwa ekitiibwa nga minisita ntegeerekese mwami Musunza tumuwa ekitiibwa ng'omuyimbi amaze emyaka ng'apolomootinga okuyimba kwe nga tagudde waliwo agwa mu wiiki meka 2 kitegeeza balina abantu bangi abalabidde ebbanga nga babeegomba nga balina ne kibabayigirako kubanga okuyimba gwafuuka mulimo wano e Uganda omwana bw'ayigirako Kenzo n'afuna akasente abaamuwadde omukisa okulaba ki kye yali talabangako bw'okeera ku makya n'otula ne mukazi wo nga mulina n'abagenyi najja n'ayimira n'akuwa juice ne mukirikodinga nga kijjene mu bantu ababeegomba be tusuubira nti ng'ate nze omulimu gwe nsinga okukola gwe nze nga sinayogera Abani kulaba nga abantu babeera mu bufumbo lwa nsonga nze mmenyeka nnyo Simon ti buli lwa Sande embeera wano wetutudde nga nkubiriza maka okuva ku makya mpaka saa 12 oli kabozi k'abanno okikintanya nga buli muntu ajja n'aŋŋamba kyayagala ne mugamba kati kola bwoti nga tebansasudde yadde ogenda okudda ewaka gwe ng'olina by'osobola okukola mba nkooye naye naluwayo lwa nsonga luli bajjanga waka mu baana amaka ku Sande oba okitegeera tegaafa ko omwami wange taliiwo ate yanandi kimusanyiza ebbanga amanyi nti okuyamba kiri paati ofumi kuba nange nalondebwa abantu okukula era bw'alaba nkikola kyekintu kyatampaako magezi akimanya kye mukazi wange ayinza n'okunyiiga n'afa kuba kyensinga okukola ki okwagala kati bw'olaanika olikodinga ekintu ng'ekyo tuba tulina okwogerako kuba nawe bwakikoze n'okisindika tukirabe oba ntegeere tewayagadde kwogerwako wandibadde obyesigaliza walabyeko nga bali mu kisenge kitegeeza kino bakisindise tukikole ki tukirabe era nze mbasaba with respect nti mu buwanga muno bulwoyiga okwogera olulimi Oluganda yiga n'ebikolwa by'olulimi oluki mu Buganda wano kitegeeza okwandiza bumanyi ne bootakola ki ne bootamanyi mu Buganda kitegeeza nze Simon tudde ndi mukazi mulundi nazaalibwa Uganda naye nkulidde wano ne batata bange ne bajjajja nkola bya Buganda byonna lwa nsonga mwenkoze eki mwenkulidde nayiga olulimi Oluganda n'ebikola byalwo teri mukazi aliyimirira ku bbaawe ng'omuwa emmere teri mukazi aliyimirira ku mwami we n'abagenyi ng'omuwa ebyokunywa mu Buganda so singa obikola ng'oyogera Lucope sisobola nakwogerako lwaki simanyi bya Bucope kubanga sigenda ngayo n'ebikolebwayo sibikola ki era sobola kujajinga naye bw'osala n'ova mu Bucope nojja wano mu Kampala Central notakoma okwo n'oyiga n'Oluganda n'oluwogera mu kamwako n'ebigoberero olulimi Oluganda olina obikola ki okubiyiga kuba gye bakuyigiriza olulimi tebakugamba nti oyimirira ku musajja n'omuwa juice mubumpimpi minisita yakozeewo by'okusavinga ka juice ng'ayimiridde nga waliwo n'abagenyi ne mukisindika mu public ewali abaana bato tukubiriza okufumbirwa buli lunaku okwongerezaako katonotono Nalongo ndi naawe ndowooza gwe gumu ku mirundi emitono ennyo okubeera naawe ku nsonga ne tukkaanya ebbanga lyetumaze nti mabegakaawo Kyabazinga wa Busoga yakyalako mu maka ga sipiika Aniternity Among sipiika n'amuleetera kino kimmalako emirembe kati abavubuka ddawo n'amukuba ebifaananyi tukafa obuwala ffe tugutwala abaana bageya ate mu kamera ne gwe bageeza n'akyusa waliwo omuntu akugeya n'ateekwekako n'alagira badde njabbonaabo naali awo afaana ebifaananyi bagenda biweereza bali eri balinze genda mu maaso so Kyabazinga bw'akyala mu maka ga sipiika sipiika yafukamira wansi nakola ki kubanga wa mukulembeze wannono simu ne bwandibadde ow'ennono oba oliawo singa sipiika yafukamira n'agawo waayi waliwo kamera tetumanyi oba afukamira off kamera oba naye yafukamira n'agawo waayi era abantu ne bagamba olwa message gyasindika eri abalaba oli namba 3 mu Uganda naye yafukamira n'awa Kyabazinga juice so ekisookera ddala mbadde nsaba nga mpita ku mukutu kuno ogulabwa minisita Nyamutolo mukyala mugezi nnyo ate mukyala mulungi ate embeera ze ffenna twazaagala naye nsaba afulumye ekiwandiiko nga yeetonda olw'okuwa juice okusavinga omusajja ka juice ng'ayimiridde ebintu bino birabanga ebyokusaaga naye ffe nga bakojja oyo muwala waffe kulaba nina olemedde nnyo mu kusaaga sisaaga mbadde nsaba kantu katono nnyo bwe weetonda tolina kyovaako bakuteeka sisaaga yeetonde kuki Abani si submission yo wadde muna skills gana munange nine yange ntenzo okusinga naye nange ekyo walola yeko mutese gwa mu program
nze kankuwe yange njiwunzike olwaleero minisita kye yakoze kuba minisita b'okusavinga ka juice eri omwami kyo tumuwa credit nti yatadde ebbali ebitiibwa bye n'asavinga omwami neffe twakuttemu ako ak'okuyimirira nti okusavinga omusajja juice nga oyimiridde kivve wano mu Buganda n'okutta kikola kitta so tusaba minisita aveeyo ne statement eyeetonda eri public n'eri omwami we omulundi oguddako tujja kumupadoninga nti si mukyala wa wano ebisinga oba oli awo ayiga biyige naye nga ekikulu abasajja bali wano sayimo ate kankubuulire ekintu kiri kimu waliwo ebintu ebimu tebabitraininga but it is people's way of life waliwo abakyala betugaana otufukamirira nga nti atofukamira naye neyeekanga nga yetasobola kyamukuliramu kitegeera munda mu ye so kati kyekyo statement ntono nnyo okusavinga ka juice naye ate era n'ekyokubiri Kenzo naye alina okukendeeza ku bagenya abakyala kyaleeka Kenzo buli muyimbi wa wano e Uganda aba ne kibayita eggaali Kenzo bw'aba anayimba awantu abeerako n'abantu 6 okitegeera kati olwaleero twalabye ali ne kibanda omulundi oguddako ajja kujja ne Ragadogo omulundi oguddako agende ne Rastapi omulundi oguddako agende naani alina basajja be basewasewa abatamuva ku lusegere bonna nga basuubira naffe katugendeko ewa Kenzo minisita atukole ki atufukamirira atusavinge minisita ajja kwetamwa agambe ni bannange sajja kufumbirwa kiwebeeya sokoleke Abani omanyi bagamba yeeweza omumba gwe bazikuba ekyokubiri eggaali Kenzo gy'abeera nayo bw'eba talina mugaso gy'ali tewali nsonga lwaki abakoma ku office wano kusala amalodi ompuliza bulungi ekirala mu nnyumba temubaamu ki kubo mene kyakye mwogere kinjaga otereeza nti obitiibwayo bya minisita n'abiteeka wabbali kankubuulire mu nsi teri mukazi wa bbeeyi ku musajja amwambula ngoye n'azissa wali ekyo njagala buli mukazi andaba olwaleero yes kambabuulire buli mukazi yenna wakitiibwa Sayimo oyogedde okwambula ffe tugenze yes buli muntu akitegedde nga bwakitegedde kuba eno YouTube si y'abaana 13 y'abantu amwambula kambabuulire omusajja yenna yenna Sayimo nze olwaleero wano ndaba wentudde ndi wa bbeeyi nnyo ku Abani naawe lwansonga temumanyi bwefaananako naye lwenkeera ku makya Simon n'akunyula kino ekiteeteeyi n'akiwanika wali kande ne bw'oba weetenda otya oba tukyalina bbeeyi n'emu ku Simon katono nnyo ne minisita atugambye ow'ekitiibwa Ssebuggwawo n'agamba gy'ayiteeyo bamukwana bamusiya bannanga abasajja mulekeraawo okusiya omukyala w'emyaka 8 simanyi ki kye mwagala minisita yeewozezzaako n'agamba bannange minisita Ssebuggwawo gye mpita abasajja bankwana naye nabagaana bakuuma kitiibwa kyange okumaliriza ensonga yange etuuke bulungi ku nannyiniyo twala omukisa okubategeeza omukazi andaba bw'oba ng'oli minisita ng'olowooza nti nno omusajja atali minisita oyamba muyambe olimba ekitiibwa okiyina ng'engoye okyazikola ki naye ke yaziteeka wali kati yakuyamba kuba omusajja nti akusala ebbeeyi akeera ku makyanga gwe minisita n'agenda akwanirako omusajja ke yamukola kano kano nokola mukano okumanya ensujju nzibu nti ne minisita aba n'emu tabayo nandala nti kakati engeri ndi minisita ngenda tumyayo ensujju yange ey'okwaluwa paaka gye nnyambeko okitegedde Abani kitegeeza ekyo kyolina kye wawaayo kikakatako gwe okukakana otegeere gwe waawe ekintu kyo nti nyina omukolera buli ekigaana ng'omwami wange oba ntegeerekese naye mwe abakazi abali embuuzi enkola mu bbanka oyo omusajja muyamba muyambe kewamweyambuye tokyamuyamba kati yakola ki ante ajja kuva ku ggwe wa bbanka ate akuwasizeeko atunda emmere ekibuye ate amwagala ennyo amuzaale naye amwambule naye gweoba osaagana basajja abo nze kyenteesa ekyo zatukkiriziganye kiyinza okuba kale ekya kamera nga vidiyo ekoleddwa wano kiyagala okulowoozesa abantu ku buwangwa bulombolombo neki nennono naye kyezatukkiriziganyeko minisita Nyamutolo si Muganda bannaye nedda nsaatukkiriziganye minisita Nyamutolo si Muganda ekyokubiri ensi ekyuse ensi ekyuka naye obuwangwa ensi ekyuse nti Sayimo njagala kubuuze sooka oyimirira awo nkubuuze Sayimo omanyi basinga mothers b'emmeeting wano buli lwasande nga bawala bato 20 years 22 olowooza kiva ku ki
kulowooza nti ensi ekyuse ng'okweyambula tekukyuse okwebakangana tekunnakyuka wano mu buwangwa bwe tuli oba ntegeerekesa ekirala Abani kambeko kyenkugamba nti olaba abakazi bagezaako okugunjawo emirembe tusimanyi twava emmanju simanyi twakoze tutya omwenkanonkano gwajja teri mukazi yali agambye nti engeri kuno olwenda lwenkoze olwaleero ono omusajja nze nyina kyemukozeeko era omusajja yaba alina kyakoze eki kuba gwofuna n'olubuto akabonero akalaga nti era gwe munafu oba oluganda lwange mulutegeera saagala mukyuse emirembe ng'ebizibu tebikola ki tebikyuka Saimo alonze nyambadde empale ne bulawuzi lwaki bwe ntuse okulikodinga nyambadde ekiteeteeyi lwaki nti nzize nyambadde akapala kankutta obulungi naye eyo si message sijja nyagadde wali abantu bandabiremu nentekako olugoye olundabisa ng'omukazi omukulu kubanga tuli mu kamera tuweereza ekifaananyi ekirungi eri ontegedde bulungi ekintu kyonna ekirimanga mu kamera tetwagala mu ate siri muganda kewave wamwe nojja mu Buganda n'oyogera n'olulimi lwayo okimanyi nti nze nyina obusungu ku bantu bano abasinga okukola ebikyamu babyogerera mu lulimi luki ne bw'aba mucope bw'aba ayogera ekigambo ekitayogerekeka akyogerera mu Luganda for example otegedde kyentegeeza Abani kojja bw'omaana ogamba nti ati engeri gye siri muganda lwaki tokozesa lwewammwe n'oyonoonera muwola olwewammwe tewali agenda kukola ki kukunenya bajja gamba bambi yajja buzzi tekijja kukola kuliranga minisita gotutaddeko amaanyi minisita sikuteekako maanyi wabula bwabanga okwata kamera okulikodinga byoweereza nze njagala ku appreciating the fact that mami osobola okukwata juice n'omuwa Daddy Kenzo thank you so much ffe tuliye waka tubonaabona abakazi tebakyakamula butunda nedda kati era at least ko ye asobola okukamula katunda abakazi nedda atenza okubuwa omuntu ng'oyimiridde ati si obuleka nga waliwo ne kamera abasajja njagala mujje mu comment section nga mukazi wakukolera obutunda batono batakyagula butunda oyagala akamula ekintu kitono nnyo ffe tukola kameeza tuleka kameeza kati nedda nze kati nina obuzibu sagenda mu katale waliwo omusajja agenda mu katale kale obutunda naabujjawo ati wano akameza mukasaze banda batya mu supermarket nga ngenda okulonda obutunda muwozi obwavu bungi nnyo akameza kali akeesatu kalimekawo mu kitunda tuyagayako teteeka nti ekikuitu nnyo omukazi temusobola kukamula butunda omukazi agabye obutunda nogamba omukazi akatunda akateekeddwa kamuwanga afukamidde statement etegenda kuggwawo kubanga bwekiri bwekyali era bwekiribeera emirembe n'emirembe mwabawoza obuwangwa mubugoberera ngwaki mwebakana abasajja bemutala tutwalanga wammwe tubugoberera ddala mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Mu bwanga mutwalako kati tandikira kufa abatudde wano okumanya obwanga tubugoberera nze omwami wange yasooka waffe ngenda kwanjula mu January omaze emyaka mikane mukyalawo yakyalayo maze naye emyaka mukaaga wakyalayo yakyalayo era kale ogwo gwe mukolo gw'obuwangwa ogusinga mu Buganda wakyala teweegadanga takyayina alina mikwano wali okyadde ate nedda sayimoto tuvuga sipiidi njagala oyawule mukwano gw'omuntu ne mukyala w'omuntu temutandika kunokola obuwangwa bunabumu obuwangwa babubere buwangwa sooka oleke nze kankubulire njagala oyawule mukwano gw'omuntu ne mukazi w'omuki olwala twogera ku mukazi w'omuki wano twagenda kati na olaba wano tuli mu kusaaga ate nabamufa abasajja tetwagala tufuka obuwangwa bwa Buganda tetuganye wamasokoleke toyagala kufukaabira toteekawo kamera yes oba ntegeerekese ogenda kwonoona abalala andi era inolaga omugenyi we kubanga abasajja baledi baagala bafukaamirira okuggyayo kamera zo olikodinga bw'oyimira ne mukazi we waka kati olaba Kamiliyoni mukazi we muki muka Kamiliyoni Danira muki Murugwala oba mukyoli I think she's an acholi ne Kamiliyoni bwe yali agenda okwanjulwa yasooka n'ayimirira ng'agenze eri okusaba omukyala ne bamugamba ssebo wano bw'oba ojja oyavula mita 2
ng'oli ku maviiviigo abakyoli bwe bakola. Yawonya okugulu. Chameleone n'ayimirira n'agamba nze bye sibikola ndi musajja muki? Muganda. Ne bamugamba naye wano wozze. Wano tozze mu Buganda. Era Chameleone okufuna omukazi oyo. Chameleone w'ebiseera ebyo we wasina omukazi oyo 2.5. Yali muka. Yali mulala nnyo. Ng'ayokya. Naye n'afukamira ku magulu ga 2 n'ayavula paka mu bakulu. Ne bamugamba kati tukwaniriza. So nze ndowooza Nalongo kyayogedde nti bw'ogende bulyambwa olyambwa bw'ojja wano nga waliwo obuwangwa bwawo tukusuubira okubaako at least adjustments z'okola ki z'okola. Kambuze ekibuuzo nga tuva ku nsonga eno bwate ina makulu. Yantamye nadda. Singa yakikoze nga bali Sudaani. Ng'akikola mu Sudani? Ng'akikola ku Kenzo. Oyo anti kati era aba ayonoonye kubona omwami we. Kenzo okubeera mu Amerika ng'oli Muganda tekikufuula mu Amerika. Era osigala oli muki? Sokoleke Simon kubuuza ekibuuzo. Waliwo weddeko nga tugamba nti lwaki Abasudani baanika abaana ku musana nga bakabazaala. Gwe walabako wange ku musana. Babaanika. Babaanika ku musana. Baddugale nga bo bwe baagala. Kati buli buwangwa n'ebiki? Okufuna kale bamala baanika. Kati waliwo Kenya, waliwo tribe, waliwo mu North, waliwo mu Kivu awo tribe babayita Bakalamakka. Bebyenda balya bibisi nga mulimu obusa. Ne babikwata bwe bati ne babisala n'akambe n'ali. Ojja genda mu tribes endala nga bo kasooli wano mu Mambuka nga bakwata kasooli ow'empeke ne bamuteekamu ebijanjaalo ne balya. Baziyita mpengeri. Kati buli tribe ebaako n'ebintu nga togenda kubeera comfortable nabyo. So buli omu yamanya tribe era basagwe tusa Simon kasire. Nanyini mwafu. Atomic bomb Hiroshima Nagasaki. Nanyini mwafu wa buli omu na. Kale wamaze Kenzo mukole kye mwagala. Naye abagenyi bakendeera eka. Nikyo ky'abagenyi. Anti kati abagenyi kika kitemwawudde oli president w'abayimbi alisigning. Anti nedda Uganda ina abayimbi kati nga baali eno. Abayimbi bayina munonya kubanga ayeweza omubagwe bakola ki? Bwabanga awulira abagenyi basusse akere ku makyaza yo president bw'abayimbi gwalako nga bamunonya nga si president wabwe. Abagenyi le basukke waka kati gwala kwato fumbirwa nko mu Western. Sejja kufumbira ebisajja. Nze naliko mu maka g'aba Western abanyankole. Siboogerako bubi bakyaza nnyo abantu bakwagalana nnyo Rukunde egumeho shwenkazi shwenkuru kaka ani akyala tavaawo. Ne babeeraawo. N'oyingira eddongoza mulimu kumanyagana. Yes. Kumbe bali ku TV baba bakazannyo. Mukama asimu Ruhanga asimu. Kakati olwaleero omuntu ng'oyo ne bw'oba wamufumbirwa. Mu butuufu ng'abagenyi basussa awaka ne bwekuba kufukamira naawe okoowa. Nze nkyogera bulungi. Saagala abantu bakyala. Ate era kati kiringa eŋŋanda. N'okeera ku makya. Oyagala kwegenderako mu ddiiro. Buli muntu eno oyagala kweta. Kati nze oba oleeta bati n'ojjukira nti mu ddiiro oliwo yeebasa. Okweta otegeeza kyaba kujja bukunya. Kati nze ngenda babulira ekintu wano kye mugenda okwewuunya. Nze nakyazaako taata wange ewaka. Ewange. Muzeeyi yali agenda ggulo limu naye n'asula. Naye munange ebintu bino bizibu omukwano gukuli nnyo oba ani aliwo. Omukazi namukoonera mu kisenge nga muzeeyi ali mu ddiiro. Kye nakola nayongeza TV. Kwega buli lwe mukyala awantu nga temukyaluka. Mutuuka ekiseera ne batuuka ne bakola ne bye batandikoze. Era buli lwoleeto kammaleyo Nalongo. Omuntu buli lwojja awaka n'otakyaluka oyinza oluusi okwereetera embeera yaki embeera egenda okukaluubiriza banno. Era bw'okyalanga awantu maama w'abaana ne taata w'abaana ne basooka babulamu katono nnyo ne bayingira. Tolowooza nti bali eyo balina bye bateesaako beekuba kakwiki kaddakiika ezi. Ibande nga tumalize nalwagala kubuza abantu bakyaluke. Waliwo n'abagenyi n'akyala ne mukyala omwami n'omukyala ne bakyala. Ne babawa entebe omwami ne bamuwa entebe omukazi bamuwa waki wansi. Ogenda okuwulira ekirato omusajja nga ayambuse ku ntebe. Owulira sofa set yokwekukira Katonda. Abagenyi beekoonedde mu nju. Kyembuuza temusobola kwerekerezaako olwo olumu. Abasajja ennaku zino amasasi batega matege. Musajja ayinza okuba abadde amaze wiiki nnamba batule tekuli muliro. Mukama Katonda n'agenda amuddiramu agenda okuwulira kuliko otuliro. N'agamba bannaye Mukama Katonda akoze. Ntebe kujja mu kituli bwekyo. Obadde okimanyi nti abantu kati bakozesa entebe ezo n'okusinga ebitanda. Naye ekisinga okukwasa ennaku kati ebimu ku bifo bye basinga okukozesa okusinga ebitanda dining.
entebe bakuteera eri envu awantu we batuzizza ebbina Neza boza muzikanye. Banange dunia eno. Bira nga bakola ki? Ekiro ku machago tudde batadde eri envu. Nalo. Hawo nanga muri bawanvu nnyo. Lwakwe kibisha sinko enzo kola eswali nomuteka kukuka. Eyo sofa. Sofa ebonye mu nsi muno. Ate bagituulako wano. Bwe wati wano. Okitegeera. Waliwo waneeno wooteeka omukono ng'otudde weesigama. Okwo ebintu kati byakyuka nnaalo ng'oli ludda wa. Neddanze ebbanga ali bwe lutaliiwo. Abimanyi yeekoza bwekoza. Nja kumugamba nga tukomyewo nja kamusaliramu. Mbuyede nga mubyogedde. Natera kukamusalira majaloza tuffe twakuwaze omugama. Naye abagenyi mukyalukeeko. Aba kale kenze tumwesonyiwa. Owaayi. Wiiki eri nga tunagenda mu kufa kwa mwami mirundi. Waliwo emboozi ya Shakibu. Era nga twalina debate wakati w'abaami n'abakyala. Ng'abaami banyiivu muko bakooya akamanyiro k'abaki. K'abakazi. Abaami kikaaki waliwo abavubuka n'abasajja. Omusajja yena kasoosalawo kubanga omukazi wobanga weerowooza nti otegeera nnyo lwaki ofuna omusajja gw'otaawo ekitiibwa. Kubanga ali abakazi abajo nga balina obuvubuka babiri nga tebabutongoza. Naye woosalirawo okutongoza omuvubuka. N'omugatta n'empeta. Kitegeeza nti omwategereza omukola ki. Ekibuuzo kyabe waaki byonna omeza n'otandika okulangira omusajja. Era bagenda omumalizanga abasajja banyiivu muku nga akamanyiro k'abakazi kalina okukola ki. Kalina okukoma. Kalina okukoma. Temugenda nga akutumanyira bumanyizi bwe mutyo n'otandika okugamba nti what do you bring on table. Ekisookera ddala otandikidde wannaalongo bawange. Ekisookera ddala Shakibu ne mabega kaawo nali mugamba omukazi ng'oyo alina ennyo essente okusinga ezizo bw'akubuuzanga what do you bring on table funa eccupa ya soda ogiteekeko amagye 2 nga muli awo demonstrating omugeni nti ebirala byonna gye bigenda this is what I bring on the table tosooka kumbuza bwange wakufunya mugongo vivi kuba kati olwaleero kankubuulira abakazi abo bazzali tolina nnyo kyogenda muwa what else are you going to give her siganye omuntu ne bw'aba alina yeetaaga akatono k'olina osobola okukamwera afiiringa special naye nze ndowooza nti omukazi ebiseera ebisinga batono nnyo afuna omusajja ng'amusinga ennyingiza n'asigala ng'amuwa ekitiibwa ng'omukazi atalina kyeyandibadde awo amusingako. Ekyokubiri bannange buli lw'obeera awaka nga omukazi asusse nnyo okwekukuutiriza ku ex we emirembe gikuggwako. Olwaleero Shakibu alina okubaako amateeka g'ateekawo ng'omusajja alagire yimirira ku magulu ga 2 okuba ezzali oluyi bwe kiba kyetaagisizza yes siru mugamba amupemu embi 5 bwe kiba kyetaagisizza omugambe nze kankubulire ndi musajja wano ewaka olw'okuba tebakimukolangako ate kijja munyumira agenti kyankubye n'okunkuba ono ye musajja asobola okukola ki asobola okufuga amaka okoze ku kyenjawulo. Ekyokubiri Diamond Platinums abeeko wakoma sijja kwogera ku Diamond yekka naye bannange X atabaako boundaries naye akola ki atama akubira bukazi w'essimu nga waayagalidde anti omukazi amukubira kati olwaleero Diamond buli lwafissaawo akadde akatonotono najja akyalako mu maka omuli abaana be mu butuufu musajja wattu abeera out of place ate n'omukazi talagaako mbeera ya resistance yonna zihaga ziruma zipeeke ne ziruma smile ne zibanga smile kati nga bw'obanga gwe Shakibu ne bw'oyimirirako wali ebbali n'obalaba olabanga ataataaganya abantu abaagalana abali mu mukwano weekika mu laavu yaabwe abaana bali wali 2 omanya akaana kagundi akato kaana kagezi nnyo kali sharp nkaagala nnyo bwe buzanya ne taata waabwe ne maama waali tosobola kwegumya ne kyovula bino byonna byabadde bigenda mu maaso ng'ali awe from them wadde yasooka n'abaawo ne yeegumya naye kisukka bw'obeeranga ne ex wo nga taliko boundaries waalina kukoma ne bw'obeera wano Uganda abakazi abamu balemeddwa okwesonyiwa ba ex buli lwe basinkana ne mukazi wo ne balima ebijja bakuyita kulima bijja omusajja buli lwasanga omukazi gwe yazaalamu omwana kitwala omukazi okubeera n'omutima omugumu ennyo okugaana okubaako naye waatuuka okwekola kuli mu kunona fees okitegeera abantu buli lwagenda okunona obuyambi naye ne bamuyambirayo chap
X ateekeddwa okubaako wako baffe banyaffe baali b'amaanyi yavanga mu maka g'omusajja n'agamba awo nkoze eki nvuddewo ntaddewo naye buli birthday omusajja n'ajja n'aleeta ebirabo ne musanyuka ekyokubiri Shakibu naawe oluddewo nnyo okufunyisa omukazi ono olubuto olubuto lw'abalongo mwegali mukazi mulungi zali akyali mukyala muto myaka 32 mukola olubuto naye kojjoyo omulaba asaaganya tayesibe nnyo mu kusaaga so nga mmaliriza nze ngamba nti paka nga Shakibu afunyisizza zali ono olubuto tagenda kuba na mirembe kubanga ono omusajja yasigala alowooza ebbanga lyomala nga tutaddewo olukomero olwo omusajja oli X asigala alowooza yakyali main then ekyokubiri amaka Shakibu alina okulekeraawo okusula ewa zali ateekeddwa okubanga oba afunye kazigo ke mu KwaZulu Natal oba afunye kazigo ke mu province ki omukyala ajje nga zewwe yenga mukazigo ke nti ozze wange wano wange naye gyokoma okubeera nga gw'oli mu bikomera bya mukazi agenda kufugira omwo ate Shakibu musajja alinamu ku ssente olaba oyo sibe bana basajja aba omukazi wanyiga yeerabira w'omunyiza kunagamba va ku buliri bwange ng'akitegeeza nawe kennyini toyinza kuwulira ng'awera kanizo lwaleero naalongo wuuyo ansinga enfuna naye ne bwe mbeera nga mufunyi siso agenda wuwo era oba oteekeddwa okuvuga emmotoka ye eri UBR ojje wange ojje wange mukazigo kange bw'oba badde mu bathtub jangu situla akadomolo n'abise weeyire yesimba ettawulo bw'ati weewange ayambuke waggulu mu muzigo gwa kalina weewange ng'osigale wansi ku madaala omulinde so nze ndowooza nga mmali nga mpumba wumba ekisooka omusajja X ateekeddwa okubaako waakoma ekyokubiri omusajja ateekeddwa okukkiriza omukazi ajjenge ewuwe so si musajja kusula wa mukazi n'ekyokusatu omusajja ateekeddwa okulagira awako obuggole awo obwana obwekozaakoze obwana bw'abagagga tebuba na mpisa kookyoluyi ge gun sit down mu ngeri si yakutulugunya wabula yakugunjula mu kifuba ogamba muyo ddaada yes abaana nabo abakulu okufuna omukazi alina omwana omukulu obanga aguze ettaka eririko enkayana buli nsonga muba mukyakayanamu ne mukazi wo mu mwana yazze dda leave my mommy ali bibine dobozi kwegano bebyana bikulu we shall push you what the fuck are you talking about musajja watu n'okakkana n'ogaba bannange nze ne bw'obeera nkufunye ng'oli mukulu nze tomumanyiira ekyo nkubuulidde era nsooka kuyita baana nti baana mmwe mbabuulire ono nnyamwe tufunye enkola nga nisaagala kumumanyiira okuwasibwa mpasiddwa naye simanyiirwa nja kukusamba ebyo ebinnyo biwangulemu abaana teekawo entiisa awo tema omuggo gubere wali mu nsondo obatuuzi kubanga omukyalo ono single mother abaliko bw'omu yeetaaga father figure lwampaka teekawo amateeka buli omu mwagala nga zukuse ku ssaawa 2 kati abo abaana bazzali singa Shabikibu yabakuba dda embokeeze zigalamira bire baadde bakola ekyejo bakulidde ku nkoko na nnyama bagamba bulijjo embeera ebeera bweti n'ayambako ku mukazi okubashirizibwa mu ggwanga kati musaazi ne musuka mwino okukoma bali abaana bemwogerako bokka bamala okukwata Shakibu ne bamusiba mu kutiya Shakibu bokisa ne bamu bokisa ku bantu bameka ayambala bokisa wano sobi yali kaliba bwe bamuyikira ekigana bamukola ki bamuyiwa bamutta nze sobi yali mukwano gwange nange abantu n'abazibu abo mbalinamu omukisa kati tolo omukisa okutegeeza nti bali abaana boyogerako sobi yali mukwano gwo bamala okusiba banzi bakasimu ekawempe nakuba ababbi bonna ekawempe katunabatte ngali mwana muto gikanakwira kawempe bamuze ekiweewo nga njija nesani yange mbidongo ne mbaguliranga yawo obwokulya teyankwana kulali mwana muto nambuuza okabira kigifu nimuga ababbi essimu yange kato kinno naye yakuba kawempe yonna mpaka essimu yange teyalabika that's why yali mukwano gwange kakati abaana bemwogerako bamala okusiba omuvubuka oyo ne bamukuba embooko n'embwa neeseka ate bayiza wenze gye nkomye okuwangala ndabye ebintu bingi ebyewuunyisa ne bamala bantuma abazira 10 nensanga Shakibu ogwo omwenda sigunoonya anti Shakibu muzira dumira mwoyo asobola okwesiba bbomu mama ki asobola okwesiba bbomu bw'olaba bujjo simulabanga ko namulabe mu nkudi zade nyambako abantu ba VIP pozi yaze n'awa gudo se nadde ndi awo ng'omwami gwe bata Shakibu aze nga bagamba bane mufulire Shakibu awo kutuula nze bye nyandimanyi ng'omuntu simukola ki nemwetegereza nnyo nga si mukulu bambi muvubuka muto ate ali hambu kati omusajja omwana nga Shakibu okuyimirira mu mukazi nga Zali bwe yeegattagatta ennyo asobola okuzaala omwana nga Shakibu bwe yakuŋŋaanya emyaka gye ng'azadde bukyali
n'ofuna omuntu nga naawe essuubira omutima gukugamba nti ayinza obutanzaayira yadde akaki n'ova n'otugamba ntakuwadde nusu bimeka gw'obanye omuntu w'emyaka 3 okufuna laavu ku mukazi ow'emyaka 5 nti abalumira mwoyo n'ogwa naye mu laavu ng'owulira gw'oyagala ate alina laavu entuufu nze bankuza nga abakazi abakulu bookya okitegeeza kyengeza kukugamba ng'akulaga nti amwagala bya laavu talina kyamukola ki talina kyamuwa era nze bantuma abantu nga waliwo okwekalakasa nga weetaaga bbomu sinza kuyisaako Shakibu mulimu twala Shakibu ayabike kubanga mu malirivu nnyo ekikoze eki ekisusse ekirala sajja kyenjagala obbagamba olumu munyiigira bwereere agamba buli lw'oyagala omuntu ali mu faaza figa ng'oli muwala akutulitinga nga muwala we era bangi abasuddewo abasajja abakadde najja nagamba Naalongo nafuna omusajja omukadde nga ndowooza agenda kumpisa buki bw'omunyiiza bw'aba akutulitinga tajjukira nti oli mukyala kuba alina omwana akola ki akulabira nkawala ke akulina omwana akwenkala era bw'aba kuba oluye bakizadde akuba ati nazza bw'ati okitegeera si lwakuba mbuno takwagala naye lwa nsonga nti ayina baazaala nga gwe mwogwa kati zali ebintu byakola Shakibu mumunenyeza bwere lwaki nti ono agira n'abeera nga amulinako laavu ng'omwami kati olw'okuba nti asula mu nnyumba ye avuga mmotoka ye kyogamba emyaka gya Zali gizaala Shakibu anti nabye mutabani wa Zali obukulu asinga Shakibu obuwanvu ayinza okuba ono amusingako ku myaka nga tukitutte bwetu naye bw'atunuulira sayizi eno anti abayo bw'atunuulira sayizi eno n'eyoono abeerera nga ono ayandibamwe wa mutabani we era bw'aba mutuliti nga tamutwitinga nga bw'oyisa omwami wegamba Zali asobola okuba nga alinamu obuzibu ne mutabani we n'akuba mutabani we oluyi mutabani we aba yakafuluma Shakibu n'ayingira naye n'amuyisizaamu awo kyangu ogwamu accident yoli otabadde lulwe okusinziira ku layidi ey'abantu abali mu nnyumba mwe basula abalabikira mu sayizi emu ayinza omukuba obanga amasannyalaze g'ekyanzi ng'amanye akuba mwana kati njagala ekino kye mukirabe sayizi mmeka sayidi 2 nti omuntu akusinga ennyo obukulu ayina bw'aba ayagala okuwa ekitiibwa naye bw'aba anyiize kimukaluubiriza tekiri mu experience ye oyanguwa okugwa ku bali baaboggoyera lwa nsonga nti yakusinga obuki yakusinga obukulu ekyo eky'emyaka nga nkitadde wabbali abasajja abanyiize mujja kuba batuufu naye omusajja yenna akkiriza okufumbirwa omukazi aba mulungi mu kujoogebwa era aba alina okuba n'obugumiikiriza obwo bw'osalawo ofumbirwe olina okuba omugumiikiriza w'okujoogebwa lwaki nti olaba omukazi akujoogera ku ssaati gy'akuwadde ng'ekirabo n'agamba nno leero nnaanyumye n'essaati yanyumye nze nagigula byagula ogwo bimanyi naye nga mu ngoye zonna z'oyambadde omwaka ayinamu essaati emu naye kwolwo lw'onyumye essaati y'omukazi ekufuukira obuzibu naye nga nene wamukwana nno baali baginsedde okitegeera kyovola afe abamu omukazi akugulira ekirabo n'ojula n'okkigaana owuliriza ekirabo ky'omukazi bakyambala mu wikisi saagala mwe muntataganya ajja kuba omuntu oluya lutejambiya kati olaba wamukwanira wali simaati yensonga ki yakukkiriza n'olw'okuba yagula akasaati ke fe ekyaffe eva tekiba kitono kyova olaba nsaasidde nnyo abasajja abagula ettaka n'ogata n'omukazi mbutuguze awo mba ntuttewo twazimba awo omukazi aba mulungi nga mukyalina laavu bweggwaawo awo aba atuttewo aye ne bwoba omulinamu abaana yeegatta n'abaana bo ne bakuddako ne bakutulugunya kubanga ffe tuba n'obudde bungi n'abaana bakusinga mmwe oba oluganda lwange otegeera kaakati mmwe abanyiigidde Zali mbu yajooze nnyo abasajja mmwe kennyini muli bakyamu teri musajja gwe bawasa wabula yeeremeredde bamukola ki omanyi ne bwoba ne ssente ne bakuwasa valiyo yebula kubanga omuntu abuuza bw'oba walina ssente lwaki wandyagadde omukazi ayenkana nnyoko ate n'obeera nawuwe era valiyo ey'okuba obulungi ekola ki ebula ekirala kyensaba omukyalo oyo ategeere nga ebyo mmaze osalira Shakibu omusango mujjukiza nti waliwo omuntu nga yadde okozesezza empeke bakulongooseza byonna bikoze waliwo otuuka nga ye ensujju tewali agirongoosezza nga yo ejjayo emyaka gyo ddala emiki emituufu era ng'omusajja bw'aba akutunuulidde bw'ati kubanga abasajja mmwe abavubuka abato mukola ebintu bingi okukakasa omukazi ono namukadde Juma nti omuliko ki omuliko nnyo waliwo ensojja gyojja okutuukako maama yadde nga mwayita nnyo ku bitaala ewa Bakuli etuuka ekiseera nga ne woyita ewa Bakuli tokyawalaba anti ng'emyaka giri enkaaga gyonna giri ku olinga ali anona ekitaffeeri naye abasajja tuboneebonye ku nsi yamu lwakuba muneffe tewali atuwolereza otuuka nga kiri bulala kujja kumajjo
abasajja tubonyebonye era kambabulira omukazi yenna ng'oli mukadde ng'omuvubuka muto ku ggwe oteekeddwa okumuwa ekitiibwa oteekeddwa okumuwa ekitiibwa kubanga abasajja basanga ebizibu kubakazaluvudde ku ekyo President tusaba tuleteyo olunaku lw'abakazi abasajja abavuka bawasa abakazi abakulu twogere ebizibu byaffe bye tuyitamu n'olw'ensonga ezo ng'ogudde ku nsujju eri ng'ekitefeeri olw'emyaka ntwala omukisa okubategeeza nti waliwo awatazzibwa bujja tebazaayo tolina ngeri teri terapi awowo tebayiyayiyawo kakati mukulu buddaga ndaba saasira omwana oyo gw'okunamira buli nnaku omanyi olagala omuntu akusinga obukulu oba tomweyambulira oba okunamira mukunamire kyova olaba abavubuka mu abagala abakazi abakadde muwunzika muyina ebizibu bingi mbakumenyereyo nga basatu walabako ku Dr. Proper twamulaba ngamba luli Dr. Proper oli omusama w'e Kampala mumanyi today y'oli omusama mukunamire sigenda kumenya bangi olw'ensonga nti abantu banyiiga maki naye buli muntu wano buli muvubuka abadde n'omukazi omukulu alina ssente akunamiddwako omuntu oyo aba takweyambulira aba kunamira buki kyova olaba olisiivinga ebisiraani bingi ayagadde abasajja 3,000 byonna gy'abikunamira gwe musajja wa teyakatandika obulamu onoonya fyucayo weefunuggula owunzika byonna ebisiraani ensujja ogitunuddemu naawe ogirabye nga kojja bwagambye kakati onuunonuunaki waliwo omuntu galakyanuunika aye ne bwoba balabyanfuna abakazi abo abakulu bagezi kati omuvubuka oyo bw'omusanga n'omugaba munnaye zali ono omufunyemu kaki era yadde ayogera juzi nagamba era omwana oyo by the way omwana oyo nayagala zali ebituufu omwana oyo ayagala zali emukwano omutuufu kyovulabamunoonya babagirako gavumenti ng'egaali oyo mwana jatwala bomu naye tosobola bannanga abavubuka amagezi gembawa bw'oba oyagadde mukazi mukadde kakasa nti oyina kyogenda okumugjamu zali mukadde by the way nze nga nvudde wabani kojja kubanga nze wemba njogera ntwaliramu abantu abakulu abannenkana n'abansinga obukulu kino nkigamba abakyala abandaba nze ndi mukyala mukulu alhamdulillah nkyebaliza Katonda nti yampa enkulu ey'ebbeeyi kamba buulire ebyo byogamba omulenzi kakati nze nyina kino kewaleka ab'emyaka gy'abakoze kuba omuntu w'emyaka 5 aba mu future ye Simon owaasatu aba anoonya ki omuvubuka watandikira okukola okunoonya future ye talina kyagenda kuleeta ku mmeeza lwa nsonga walese bakadde banna abalina bye bakoze n'oyagala atandika obuki abasajja abanene ab'embuto baaliyo atandika obutandisi awalampa madaana ojjanga awejja ekirala lwaki noono omwana tanakyagenda kukuwa nti n'abalina kye bayita ku tebo bakulemeddwa oba ntegeerekese bangi abalina bye balese ku tebo nabo nga tokyabakola ki nga tokyabayina manyi tulina bakasagazi woman nga abeera ne Simon wiiki n'awulira nga kati ate alinga agaziya ennyo nga Simon takyamutuuka ate awo nanonya abani kojja naawe bakasagazi woman mu Uganda tubakola ki tubalina kikyenjagala otegeeza abakyala abatulaba nti bulwoleko omusajja ow'emyaka gye gwe twandowooza nti ye yakola okusinza ku myaka gy'oyina n'oyagala gwe tusuubira nti akyatandika butandisi santi agenda kuteeka kuki ku mmeeza wabula agenda kuteekawo wayaye goyanikeko engoye zo zikale naye kyekyamaanyi era bw'omubuuza do you put on table ng'asumulula kubanga kyekyokulwanyisa naye kyakola ki kubanga wawuukuuka ab'emyaka gyo tebakyakusobola ekikulungisa bano abakyali abato nti yingini nkulu ya mmotoka nnene tojja kuteekawo vitiizi esike Subaru Forester golaba bikwatagana kitegeeza ensonga lwaki onoonya bano abakyali kumaanyi nti olwanya entalo nyingi gwe alina obbasasulira gomanyi omuntu akuze bwawunya olefunjeko kyansi n'osinkana omuntu akuze mu myaka naye ate zali tali mu eyo level si gwe njogerako mbuuza ono bafunako omukisa ogwo era nze mpa nnyo omuwala ekitiibwa alina omusajja atandikira ku myaka 6 nga yalina 3 niwe bayogera siddamu kubanga okusaddaako obulamu bw'okubuteekaawo ekyo kakimala okuwa ekitiibwa kubanze sikisobola omuntu bw'okula Simon nga nze nina emyaka 4 nga gwoyina 2 tuba tetuwunya kyekimu
Fa abakulu n'abakulu tulina ensuuza ffe tetugenda tufuna olw'okukula. Oba ntegeerekese ngera omuntu ogamba nti ono nayisaawo emyaka 5 agakutte. Oba oluganda lwo lutegedde. Ogamba akaswako kaata. Tujja wunzika tufunye entondo lwa nsonga nti lwenyigira mu kintu ekitali kya myaka gyo. Olina okunyigirayo. Kubanga ne banakulongoosa emirundi 6 omwana atuka eseera nze nyina keneleyo nga mulanga azina ku ssomero nga munaamukyusa bw'ati. Nze bwekankyusa nyinza okumenyeka. Kubanga emyaka yadde ngezezaako okwesiba mu bato. Olwana. Naye era eggumba lyo teribalikola lipeeya. Lisigala ligyo likula. Ligala lyeka kati naalongo otumenye. Konsudde kakola ki? Kamala ndabika ng'omuto naye amagumba make. Siza nange tokyagezesa bupya. Era nyina bungi bwe neesagirwa okusigaza obulamu. Okay, baita Titanic. Kandeke. Kasa nagezaako ku byaliwo ku myaka gyaffe. Kati bino Salongo baba n'abyetaaga anonye kuba omulembe guno agezese kwaba bakola ki? Abaliwo. Timu botanico. Oshitegedde. Kati twala omukisa otegeeza abakyala mwenna abatulaba nga tonna bakuwoza na nyina bino. Ke walagajjaira n'oleka ab'emyaka gyo. Naba abandi balina ebyo byoyogerako. Ono ate asobola okukola n'asinga n'ebyo by'olina lwa nsonga. Olaba omwegombye ng'olina ebyobugagga by'omenye. Kitegeeza ate ye wanjawulo nnyo n'okusinga ebyobugagga by'okola ki? By'olina. Gwawira nga toyagala kumanyirwa weebake n'emmotoka yo. Genda weegatte ku nyumba yo. Weegatte ku bintu byonna by'olina. Bona amanya nti bisobola kukola kino mulenzi ono kyakola. Ojja muwa ekitiibwa lwa nsonga n'ab'emyaka gyo tebakyabawulira kubanga munnange. Ate era omusajja yenna asooka n'abeera excited naddala ng'omufunye ye enfuna si nnungi nnyo. Asooka n'abeera excited for the first 1 to 3 months. Naye gye mukoma okugenda mu maaso ebyo byonna atuuka n'abimanyiira. Nga kyayagala kati respect. Ate tokameko kyegamba kwabba ne kojja. Omusajja mu nsi akyemukira ku mirundi 3. Gyokka. Ogusooka agamba oba munadde ntiddemu. Ogwokubiri najja nakkakasaamu. Ogwokusatu amaze okukakasa nti ono mulidde nnyo. Ne bw'aba badde yakyamuka nga bakwogerako ensi yonna. Munnange okukyamukako kukomako oba ofuuse wa bulijjo kuba ekisooka batatandikidde ku ggwe. Abasinga n'abalala kambeko kye mbagamba abakazi bangi baakabi mu mannya. Nga mu buliri si baakabi. Ate muneeka nkubuulire Sayimo kati olaba obwana obwo obubeera mu ttawuni awo. Obwana obwambala busitokisi mu bigere ne busaza caayi nga bwe bwoma booda busaza caayi amakubo ogenda okumutunda mu zaakeedi. Obwo obwana buwooma tebuwooma emyeyano. Kali n'osanga bano abanyirira nga mu butuufu omutunulako bwoti. N'omuyiwako n'amazzi n'amata ne baganyumanya n'akola atya nga bw'alinnya mu nvozi wuuta nga temuli yadde. Sikulimba abantu bangi nga bayimbi. Naye ng'omulaba serebu ng'omusajja yandifiiridde kuti mukazi alina erinnya. Naye n'agamba weebale kuba nanya nesigenda kugumiikiriza nsujju nkalu bwetyo genda okalabule ku balala. Bano bamubikomera ne badda mu buzigo. Bangi abantu nga baakabi nga mu nsujju bali 0% nga nkalu nzibu si yengo lunsi nkulu nzibu erina obugumba enyigo okufa terina matama eggweddeko. Kati ntwala omukisa okutegeeza ti abasajja balaba bindirwa kukola ki? Wantu awalwe eggumba. Tali tight era tugamba nnyo abakyala bannange gy'okoma okukula kyekyo Naalongo kyayogeddeko waliwo ebitundu by'omubiri batazza lipeeya. Omukazi yenna gy'akoma okukula omubiri guno gunafuwa. Kale ebiseera ebisinga waliwo abakyala omukulukulu myaka 4 ku 5 b'osanga mu butuufu ng'ayingiza n'empewo. Omusajja buli lwabeera naye mu kikolwa avaamu. Kati kyogamba abani. So tonkomako waleese kojja tewaleese musumba. Kanize bye bikuntamye. Kisemalinga kati kyogamba ekyo kikoze. Buli lwawulira omukko ogwo manya nti ogaziye. Omusajja agenda ku feeling uncomfortable mwekoleko repair. Mwekoleko service. Nambe bakabwe basibu bikojja. Olaba omuntu yenna bwe lwozaalako. Twafuna bumufunza ne obumuzzanganda. Ensujju ne zidda. Naye nebake ne matalinga. Oyingidde obuliri bwa munno n'olyoka okola amagulu booti. Ng'olinga agamba nti mukwano ng'olinga ekikere ekifudde oba weebase olina okwebaka nga weewumbawumbako. Ensujju eno esobola okuba mu kifo kiki? Kifo kimu. Kubanga gye tukoma okukula ensujju ezo tuzisitiiminga n'oteekamu mufuuza wuuyo muwoomya eyagoonya kasukaali k'abakyala yiye eyagoonya n'oteekamu kamutuuza. Olabako bano abasajja abajja ewammwe nga wanobye n'alemerawo. Mu nsujju mwe tubalogera mwoteeka kafu mu nsujju mwennyini mwosa kafu olyo tomutera musajja gw'otakola ki gw'otayagala kati ebikolebwa ffe abajja okufuma mpaka ku ntaana anti okuwangula obufumbo bufiiramu n'ogamba nti nfudde abakazi bonna baali bakamu tebabanga gwawasa ne bw'onooba bwakatuukawo mwe nga naye azze
olugalo lwo otegedde Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. West Records ekutuusaako Gravity Omutuju, Uganda's best rapper, hip hop award winner, balance the vote, embuzi zaato today, nanyini Luga Flow, nanyini stage, aguse ku cricket obo nga musanvu September. Sinze emitwalo ebiri VIP emitwalo etaano emmeza ya miliyoni 3 y'abantu 8. Gravity Omutuju anzaamazeeko mu live concert lukoba ku lukoba, hit go hit nga 8 September Summer Gardens Mukono, 9 September Kaliro Country Resort, 12 September Katiko mu Kayunga, 17 September Lyantonde mu Kisaawe, 14 September University ine Mbarara, olonga 15 September Maria Floy Masaka, atabiri mu September Mare SS. Wona sinzo mudwale gumu jangu Dr. Gravity Omutuju akwedosie ndongo molewa mukere ku cricket over tujijuze bino byakulya sente bacha maneno obuwana yefe la mundongo muje musanvu September cricket over Gravity Omutuju bitegekedwa West Records. kakati ensuji tuzikola ebintu bingi gyokoma okukula nebyo wateekamu nabyo bikulira muli ontege ate weebasa olinga azaala kakati omusajja yagala akole ki funzaako osobole okupositioninga bulungi omuntu alowooze nti baba bikulumye banga atidde banga akyukamu empewo enaakuyitamu etya naye gwe weebasenga agenda okuzaala abalala sajjaffe batono nnyo mu nkula okitegeera ate bwe mwakoma okutonibwa mu nkula mwagala nnyo okuwasa abakazi abava ku luguudo luno olwewaffe olw'embalala omuntu gyakoma okufukumuka gyakoma okwetamu bw'ati ontegedde kati ogasseeko okubanga ofukumuka weebambye oti omusajja ajja kuwunzika ng'omutamye nga n'ebintu by'omu atakyabyagala wabula fukumuka ng'ofunza mulage nti weeyongerayo okukakusikemukko bw'ati wekozeeko naye gwe oli wamu olinga nga yaza okusima ekyennya naawe otaddewo ogamba nti bw'okoowanga okola ki bw'okoowanga ogenda kakati ntwala omukisa okubategeeza abakazi mwefeeko nnyo mu neebaka enneebaka eyo kikulu nnyo ndowooza nalo ng'abawadde obukugu abakazi muwanewaneeko ku babba mmwe omusajja ne wabeera musajja mugambe my goodness this is too big just looks like a naye alina musogenda bagamba too big olinga akagalo ka sayima anti ogenda kufuna ssente omusajja ono ajjaga bulijjo kyobola abasajja bagamba abakazi tuli balimba omuntu ajja ne kano kannaso n'omugaye mugambe it's too big I'm scared. Size does not matter, but the way you use. Waliwo Saimo ku mukazi gwanga ki kali olaba kali n'abakazi bano balaba Saimo mulimu abakazi ba veteran omukazi atuukiridde ateekeddwa okutandika okukaaba ng'omusajja aggalawo oluggi I'm scared naye omusajja aggalawo oluggi agenda okukyuka bw'ati ng'oli oti olinga vampire oteekeddwa okubeera nga weefugafugamuuko ng'omukyala oteekeddwa okulaga naye ate omuntu agenda kaaba nga baggalayo oluggi bannange omuntu agenda mu lutalo tandika okajjaga omukazi bulijjo fala naye gwe n'otandika gwamuyigiriza obukodya avaawo naawe nzeyo byantama okitegeera wamma Saimo buli musajja yenna w'amaanyi ku muntu gwasooke nga yasandise naye naye obuzibu mufunye mu kibuga musanze omukazi nga buli ligimu abaddewo yaliwo ku mulembe gwa Sebatta najja kugwabaziza bafana kati ali kugwaba omusajja yeegwiridde lyafuluuta omukazi akyenyoola ate kugwa gravity yaliwo ontegedde bulungi kati goyagala gambe mbwa musike yadi gomanye byalabye bambulamu kamu buli ssaawa ambulamu kamu omusajja laga owayindika omusajja abulamu kaki babayita bambulamu kamu omusajja ali eri akitadde agudde eri afuluuta amanye abasajja twebaka ate waliwo ekintu kyotasobola kaka musajja omusajja nga sitabeera nga akitadde ate akazi nga tumaliriza ekintu kino kibi